bino byogenda okulaba ne byogenda okuwulira bwe banga tebinnakutuukako teweeyibaala essaawa yonna naawe bikutuukako n'okaabanga ono. Bw'aba baleese baguza mbadde nsaba muleme kola nsobi muzeeyi. Bw'oba baleese tambula ove wano okolawo ki? Gwe wano oyinawo bwannannyini? Oyinawo bwannannyini? Oyinawo bwannannyini? Oyinawo bwannannyini? Muzeeyi wama baba baleese kola ki? Mukola naye? Mukola naye? Oze kola ki wano? Oze kola ki wano? Goze kola ki wano? Wano inawo bwannannyini w'oli? Oze kolawo ki? Ani yakuguzaawo? Leeta endagaano kowagulira. Kankulage ekyotamanyi. Leeta endagaano kowagulira. Leeta endagaano kowagulira. Va mu ebyo. Olete ne transfer form ze bakuwagulira. Kogamba nti wagula. Leeta ani gwe naguza. Nze walabeko omukono gwange nga ntunda wano. Oli mubbi wa ttaka ekyalo kyonna kikumanye emisango gy'olina ku poliisi miyitirivu. Kana akafaananyi wakajjeewa. Kana akafaananyi wakajjeewa. Ani yakakuwadde? Ani yakakuwadde? Ani yakuwadde akafaananyi kange? Kakati nno nga misana ttukutuku ng'ensi eraba omusajja n'ajja n'atunda ekibanja kyo n'atunda ekifo kyo n'atunda ettaka lyo n'akugamba onankola ki? Amateeka weegali kola kyokola naye nga ekyaliko atunda ttaka lyo nga naawe wooli era nga n'ebikukwatako byonna kabeere bufaananyi byonna ng'abirina ng'akulaga nti ekifo ky'atunda kiki kyennyini era ng'akulaga nti alina n'endagaano kwe baamuguliza kyokka nga gw'ogamba situndangako. Kaakati nno eyo ye Uganda mwe tuli gye twesiimisa bannayuganda ffenna abali e Bulaaya n'abali mu Uganda. Kaakati nno batugamba waliwo amataka agamu nga galiko ebyapa ebisukka mu 2 naye ng'awantu wano ebyapa bino bikolebwa gavumenti ne bawaawo ono ne bawaawo oli ne bawaawo n'omulala n'osanga ebyapa nga 3 byonna nga biri mu kifo kimu. Kaakati nno munnayuganda yeekabire era miitingi eno gy'olaba nga bw'olaba Mwami Museveni bw'atuddeawo kati oli asibye ekitambaala ye mukyala Winnie Byanyima mukyala Dr. Kano Kizza Besigye era miitingi eno yatuula nga bw'ogiraba mu State House mwennyini abantu nga bagamba mbu Free Dr. Kano Kizza Besigye, Free Dr. Kano Kizza Besigye kyokka ng'omukyala ali eno n'omukulu bali kutuzi beenywera bali ku miitingi. Bino bye bimu ku bigambibwa nti abantu ne balumiriza nga bagamba nti omusajja yandiba mu kabadi nga tabangako musibe. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza njaga nnyo sooka nkutwala butereevu nnyo mu nsonga zino ennene ez'olunaku olwaleero. Abasajja bano ab'emmanga be basalawo bokka. Jjukira nti bano ab'omu West era bano wavayo abaka abakwata almost mu 3 bali mu 209 pulaasi ababaka abava emmanga eyo. Buli ekisalwawo ku lwa Uganda ekibi kyonna abantu bano be bateekako emikono ne kibeera nga kiyitamu. Kati bano nga balowooza be bali mu buyinza ennyo. Wabula mwenna mujjukire kkooti y'amagye eyaggibwawo abantu bano baatula ne Mwami Museveni akatambi kano saakabawa naye baddayo mu State House ne batuula ekkooti eno esobole okubeera nga eddawo etulugunye bannayuganda. Sooka oli ebigambo bino omulongoosa omuluutansozi gwe ntambula naye ennamba eyo wansi gy'olaba ono yamala ebizibu bya bannayuganda bonna abali e Bulaaya abali e Uganda abali e Mukene n'abali e Bicepere. Omusajja ono ye nnamba emu mu Uganda gwe bw'omugamba nti namakijje ku AKTV Media Uganda agenda kubeera nga akuyamba. Togenda kusimba layini, togenda kusimba layini, ogenda kuyitawo nga VIP. Teweekubagiza, tolwawo, tandika nayo olwaleero ne video giwe ekigalo etalage Uganda yonna olubana Uganda bonna bamanye obubi bw'abasajja bano abali mu Uganda abatukulembera. Waliwo ekintu kye tubuusa amaaso be babaka abava mu Western Uganda. Buli mateeka amabi agatukolebwako bagatufuga gayisibwa mu parliament. Jjukira politics is all about numbers. Western Uganda ina abaka 207. Mwami Museveni ekyo kimuwa enkizo nti tewali kintu kyonna kiyinza mulemerera wano mu ggwanga lino. Puliddeko olwaleero
olunaku lw'enkya essaawa 4 ababaka ba palamenti bagenda genda entebe okusikana mwami Museveni bateese ku Supreme Court kyeyayisa ekyokukozesa abantu ba civilian mu kooti z'amagye. Museveni yakirwanyisiza mu palamenti tagenda nakulwana kubalde mutabani atugamba dda bano baddiikula. Museveni ayise baddiikula be bagende Entebbe State House batuule bakomewo mu palamenti bavuluge. Naye ababaka b'omu West mbalabula. Buganda Central Region yafiirwa abantu baayo mu lutalo Luweero. Engulu bakonyi ne bafiirwa abantu baabwe olw'enfuga embi. Naye mbalabula olunaku lujja kutuuka nga ne wammwe kituuse mu West naye temutulaajaniranga. Amateeka amabi n'enfuga embi egoberera kuva bufuzi ky'obubaddeko. Obufuzi bwa Museveni babuvuddeko. Abantu b'omu West mbalabula era mbajjukiza si mu bubi. Mukkiriza amateeka amabi ne gayita olw'okuba mukama wammwe ayogedde abalowoozesa nti eggwanga mulifuga mwenna. Naye mbalabula ekiri bakiguddewo omulanzi taba mussi. Buganda yafiirwa dda abantu baayo buwanga gye buli Luweero obusukka emitwalo 5. Museveni ngazze ngajja abantu b'engulu. Museveni nga amaze okujja kono yatta abantu baabwe bayitirivu nerakwena Alo Boys ebyo ebyali mulakwena. Naye nammwe kiseera bwe kiriba kituuse what goes around comes around. Kiseera bwe kiriba kituuse temulaajaniranga omuntu yenna mulowooza mmwe mufuga mmwe muli mu kintu. Naye buli etteeka ebbi liyitira mu palamenti ate nga namba yammwe yennene mumpeeyo omubaka wa palamenti eyali awakanyiza etteeka ebbi n'alisimbira ekkuuli nti terijja kuyita. Museveni abayise mugende mukomewo mukole amateeka agenda osubiranga abaana baffe mu kooti z'amagye. Ffe weetuli tugenda kulaba. Nze njogera nga senior citizen. Kale nno mukutu gwa AKTV Media Uganda omukutu ogw'enkyukakyuka omukutu omulwanizi gw'eddembe ogwa Munnayuganda oyo anyigirizibwa. Kati wulira ebigambo bino ampuliriza ebya Dr. Hilderman nzize mbikunnyonnyola gye buvuddeko. Omusajja ono byazze ng'akola kakati ebyamuviirako okubeera ng'abantu batandika okubeera nga bamukuba mu ttooki n'okubeera nga bamuboola. Jjukira nti ono y'omu ku baagenda wali mu State House ne basayininga obuwumbi obukwata mu 30 baziwe abayimbi mbu beegaggawaze. Kakati nno ono etteeka lya copyright eryamuba Bobi Wine agende mu parliament agezeko okubeera nga alisindiikiriza liyitemu yabisula mu kasero. Kati ono agamba mbu teyamanya kyeyakola yali nsobi naye mbu teyakwatagana na pulezidenti. Kakati nno bannayuganda bagambye togunywa oguwanda. Omusajja ono nga bw'omulaba ku screen yo akyayongera ogenda maaso n'okubeera nga alaajana, akyagenda maaso n'okubeera nga akabatwa nga entulege olw'ebigambo ebyo bye yakola n'alya omusimbi gwa bannayuganda nga bagwadde abayimbi. Kaakati muno mwalimu ne bakenzo nga otwogerera Kenzo agamba mbu baagala kumutta. Kyokka nga n'omusajja ono tavangayo okunyonyola omusimbi guno lwaki baaguwa era naye lwaki yasayininga ku ssente zino nga kiraga nti naye y'omu ku baalya ensimbi zino. Kaakati nno zino zaamuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko era mu mbeera eno omusajja ono ne bannamawokota baatandise okubeera nga bamwesamba nga baga nti tebasobola kubeera na muntu ng'ono alya mu lulime alya ne mu luzise. Era n'aba NUP ku kitebe baatandise okumwesamba era ne NUP eri ewuwe mu Mawokota North baatandika okumwesamba atandise okuyomba awoza twazimba ekitebe n'ebirala bingi byayogera naye nga tebikyakola makulu. Amusajja baamuvaamu. Sooka oli akatambi kano ampuliriza nkugambye ebigambo bimukaayidde. Abalala bangi abali mu NUP abaalinga nga bakola ebisobyo ng'omusajja ono nga balowooza ekiseera tekituuke kati yessawo okulya ddakadda. Abasajja bano tubakasuke mu kasero ate tuleete abantu abapya abanaategeera abantu n'abanamanya ensi gye twagala etali eno erimu okunyigiriza bannayuganda. Si y'omu ku babaka abali popular ennyo era si y'omu ku babaka abatera okulabwako ennyo ku kitebe ky'ekibiina era si y'omu ku babaka abatera okulabikira ennyo mu mawulire. Kiyaga Hilary Innocent incumbent MP Mawokota North Constituency munakibiina kya NUP. Kakati ekirala mu constituency twategedde eno constituency mwakiikirira ayina olutalo nga sina lwa NRM wabula ayina olutalo olwedde n'abakulembeze ba NUP munda mu kitundu ekyo olwedde ne bafuutu soja waliwo olutalo olw'amaanyi bafuutu soja munda mu kitundu ekyo bayina olutalo wakati we waliwo olutalo wakati wa Kiyaga Hilary ne bafuutu soja abawerako munda mu kitundu ekyo era bo bafuutu soja bamulabanga atali waabwe.
Kiyaga. Ekirala alina saga eyaliwo emabegaawo era bafotosoja abo ne bamuyisaamuko n'eggaali ku nsonga z'omubaka Mpuuga Mataasi Nsamba eyali akulira ovuganya gavumenti ono bwe yagenda maaso n'okeka nti aweebwa ensimbi bukadde 500. Ababaka abannakibiina kya NUP abawerako baavaayo ne bateekenga sayidi nti nze mpagira Mpuuga ensimbi ezo wazimuwe oba nzivumirira. Bannakibiina kya NUP baali balinze okulaba omubaka ono Kiyaga Hilary Innocent yali ku ludda ki ku nsonga z'ebitaano. Kaakati bwe yafuna omukisa ab'amawulire ne bamubuuza owaaye oli ku luuyi ki, yategeeza nti nze nga nze Kiyaga sisobola kusalira mwami Mpuuga musango olw'ensonga sooka mukatuliki munnange kati musalire omusenti. Wabula jjajjuzi mu kalulu ak'ekawempe nali wano ne mbategeeza nti ababaka bangi abaagenda maaso n'okulabwako mu kalulu ak'ekawempe bangi ku bo nga baali banoonya kaamu baako okudda mu bantu. Ng'ebintu tebitambula bulungi, akalulu k'ekawempe kaasitula ababaka abali mu paalamenti naddala bannakibiina ekya NUP n'abo abaagala okufuuka ababaka abawerako. Wali olina okujja weeteege kamera zikulengere ng'oli ekawempe. Omusajja ono Innocent Kiyaga Hilary y'omu ku baalabwako atuliriza e Kawempe era ajjukira nti y'omu ku baagenda maaso n'okufuna ku miggo egyali e Kawempe. Abamulima empindi ku mabega abamuvuganya baagala okutwala entebe bagamba nti yali anoonya kaamu baaka kwe kujja e Kawempe. Kakati y'oyo Hilary Kiyaga singa anaaba teyeenywezezza bulungi ebyokufuna kaadi y'ekibiina ekya NUP luyinza okuba nga lugenda kuba yamawokota. Era yali mukwano nfanfe ow'omubaka kaakati Kiyaga Hilary Innocent. Yaliko omubaka ekisooka, yaliko omubaka ow'ekitundu ekyo, si mupya mu kitundu bamumanyi wa NRM. Ekyokubiri yali Darling nga bamwagala nnyo. Ono NRM girl yaliko mu State House okumala ebbanga. Bagamba nti muntu wa wansi nnyo ayagala nnyo okubeera mu bantu. Kakati nti atijjukira nti waliwo enteekateeka ezaatongozeddwa ez'okulaba nti NRM yiddiza Buganda. Mu nteekateeka ya NRM okweddiza Buganda, ono y'omu ku batunuuliddwa okulabika nti ayambako nnyo mu kuzza NRM mu Buganda. Baamusindise dda agende maaso n'okweddiza Mawokota North Constituency. Kati nga bwe kitera okubeera, candidate abeera avuganya incumbent azimbira nnyo ku bunafu. Enjiri ye mu kaseera kano etambulira nnyo wakati ku bunafu obw'omubaka Kiyaga ng'agenda abagamba nti mulaba bamwansuula, mulaba bye mutuuseeko. Ameerya waabwe mulaba bamwansuula, kakati mulaba bye batuuseeko, mulaba gwe mwalonda takoze kimala. Kati embeera bwetu bw'etambula akaseera kano kennyini ne kisuubirwa nti singa okweyawulayawula okuli mu ba NUP wano e Mawokota North singa tebafuna candidate wa muzinzi ne beeyawulayawula ne bajja ne beesimbawo abawera, bayinza okuwa Ameerya Anne Kyambadde omukisa okujja n'abawangula. Waawo abalowooza nti Ameerya Kyambadde ayinza obutasobola bagamba nti ne-2026 nga bwe kyali mu bitundu ebya Buganda ebiwerako, amaanyi ga minvuuli era gayinza okukola, era nga bwe gamwera juuzi ne gaddamu ne gamwera. Kati embeera bwetu bweri. So NUP ekimanyi bulungi nti wano e Mawokota North singa ekola ensobi yonna ne batagatta bantu baabwe nga bukyali, Ameerya Anne Kyambadde ayinza okukozesa omukisa ogwo ogenda maaso n'okeka nti obaolyawo abawangula mu kaseera kano. Newankubadde nga mbagambye nti still minvuuli esuubiddwa okusalawo ebintu bingi ne wano mu Mawokota North Constituency. Betukuba si byankomeredde. Kaakati nno omusajja ono owenjogere yankugambye atuuya na zikala. Ebigambo byamaze dda okubeera nga bimwefuulira. Baamussa akasiiso n'alowooza nti buli kimu akikoze kiwedde, ali simaati. Wabula nga bugenze okutuuka essaawa zino ebigambo byonna bye yayogeranga, ebikolwa byonna bye yakolanga byamaze dda okubeera nga bimuddiramu. Jjukira nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yatutegeeza nti bangi tujja balabira ku bikolwa byabwe. Kaakati ebikolwa by'omusajja ono bimulagira ddala nti munyampi awedde emirimu, alya mu lulime, alya ne mu luzise. Kyokka ng'ate ye akyalumiriza mbu aliwo okuweereza bantu, wabula nga n'abantu bennyini ku gurawundi gy'aweereza baga nti gwe twalonda si ono, ebikolwa bye twalonda bye wakolanga luli si bye bino, ebigambo bye wayogeranga luli si byokola. Kaakati ono bamunaabidde mu maaso. Bino byonna nga bigenda mu maaso, omukyala Honorable Betty Nambooze Bakireke Mukono Municipality
ono avuddeyo n'ayasa ebyama n'ayita ensonga enkambwe. Kaakati jjukira nti Hildaman yaliko wali ekawempe mu kusaggula akalulu aka kanso Nalukoola eri mu constituency eyali ya Muhammad Segirinya. Era akalulu kano musajja amaidwa nga kanso Luyimbazi Elias Nalukoola yakawuuta buva. Kyokka ng'omusajja ono ebyamutuukako bye yayisibwamu byonna byali biyitirivu nnyo, ebyalimu n'okutulugunya, okukooza akakanja n'okukooza akajiri. Omusajja ono bingi ebyamutuusibwako, era n'abantu bangi abaali bamuyiwiddewo omubiri abaatuusibwako obuvune, era nga ne bwenjogerya bangi baamenyegibwa amagulu, era nga n'abamu ku bitanda baasimbayo kitooke. Kati njagala nsooke kutwaliwo omulongoosa omuluutansozi. Ebigambo bino bitegere butereevu nnyo nga yabikuwadde. Kati bwe tuvaayo nkomewo nkubuulire ebigambo ya Honorable Betty Nambooze bino ebyedidumizza ensi, ebyewunyisizza kanso Nalukoola n'aba NUP bonna. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu, ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire, kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Natula ne Nalukoola n'aŋŋamba nti bannange bulijjo simanyi kye muyitamu. Naye ndi mu mbeera nga waliwo abantu be baagoba ku mirimu ku lwange, nga nagenda okwesimbawo nga Zambaali akola, kati talina muki, talina mulimu. N'agamba nti okola otyo osasula abantu bwe batyo. Ne mugamba teweetantala kusasula bo, osasula struggle kuginywereramu. Era abantu abatulyamu enkwe mu struggle batukola bubi nnyo, kubanga mazima abantu bawaayo. Waliwo omuwala yalina feesi ye ennungi nga Nalukoola tanaba candidate, kati erimu olubale lunene takyasobola kukola, bamwasa akawanga. Waliwo omuntu nga yali freeman nga kati gamusibe bamutaddeko na aggravated robbery, Kivumbi, Smart ne Gaddafi. Olwagira bwe bati nti akalulu ka Nalukoola katuuse katuyole bano. So kati abantu bwe batyo basasula ki? Nze nayita mu by-election nange abantu bwe batyo, nina omuvubuka ye mukono talina kugulu, alina okugulu kumu. Ku lwange yali amperekedde kulayira, boda n'emukuba ne Kampala, n'olwaleero gyali bamuyita Mwami Musanja abeera Lweza. Kakati oyo bw'akeera ku makya n'awulira nti Nambooze nasaze eddiiro, ngamba mulyaza amaanya. Ye sirina kye nsobola muwa, sisobola muddizaawo okugulu. Waliwo omwana yali asoma ku Ekyambogo ku university ne bamutira wali Nasuuti. Bajja nga nkubye olukuŋŋaana ne babafubutula, ye ne bwe bakuba amasasi ye gaamutta ng'ali ku university ne third year. Bakadde be tolina ky'oyinza kubawa ki? Mwami Kibazo, omuntu asobola kumpa ki okunzirizaawo omugongo gwange? Kati ebigambo bino ebya Honorable Betty Nambooze bakireke. Nkugambye nti omukyalo ono y'omu ku baali basuubirwa n'okulya obwa deputy president obwa Mwami Kyagulanyi obwa Buganda. Wabula nga ono teyasobola kubeera ng'afuna omukisa ogwo, naye nga yasongebwamu nnyo olunwe bannanuupu ku ssaabo abamwagaliza ebirungi. Kyokka nga bwagenda okubeera nga butambula obudde n'okwetoolola nga pulezidenti amaze okubeera ng'alonda omusajja amayiddwa nga Ali Haji Mwanga Kivumbi akikira abantu b'e Butambala, kaakati ono nga ye deputy president owa National Unity Platform waneeno mu Buganda. Era ono yatumibwa ensonga nnene nnyo ey'okugatta NUP ne Buganda, kubanga enkolagana ebadde egenze eseeseetuka. Kati bino bidanga bigenda mu maaso, waliwo omusirikale ampuliriza ono empale zimukankanye, omusajja entegetege zimufambye oluvannyuma lw'okubeera nga buli akwata omuzindalo ku mukolo guno nga bw'ogulaba ogumu avuddeyo ng'agamba ekintu kimu: NUP waggulu, NUP waggulu, NUP nalo tukole eggaali. Kati omusajja ono owa poliisi bw'awulidde ku kigambo gaali ampuliriza ayagadde n'okugwawo ekigo. Era ono ne bamuga nti tolina kubeera ng'okankana, tolina kubeera nga otya, kubanga kigambo gaali mwe mwatuleetera okubeera nga tukikola, kubanga enfunda nnyingi opposition bazze balonda, wabula nga mu kulonda be bawangula ebifo eby'enjawulo
kyokanga mukulangirira mulangirira mwabo abeera batawangudde. Kakati nno netusobola netuga nti tulina okwekolamu omulimu ogwa wamu tuzimbe eggaali enkambwe ez'okubeera nga mu mbeera ng'eno zitununula. Kati nga bw'olaba ebyabaddewo e Kawempe, abasajja bazimbyeyo eggaali enkambwe. Mu kulonda akalulu eggaali zaabaddeyo, mu kukuuma akalulu eggaali zaabaddewo, ne mu kubala akalulu ng'eggaali weeziri. Kyokka ekikwewuunyisa ne mu kukalangirira era ng'eggaali ziri tayaali. Kaakati nno abasajja bakwata mmundu obudde bwongedde okubeera nga bwaddugalira n'okubeera nga balaajana. 26 akoze eki atuuse era kyenvudde mulaba ono wa poliisi atandise okweraliikirira eggaali. Atandise okweraliikirira eggaali, mwe mutuleetera eggaali zino okuzikola. Kakati olaba waliwo bayita JAT, sebo omuganda nange pule JAT. JAT kitegeeza Joint Anti-Terrorism Team. Omulimu gwayo JAT kulwanyisa butujju. Kulwanyisa ki? Naye kakati ogenda okulaba JAT ng'ate be bafuusa abatujju. Be bakuba, bamenya amagulu, bakola ki? Ye JAT eyateekebwa okulwanyisa ki? Sebo nga tonnayogera ku ggaali ezaffe ezitalina na mmundu, sooka oyogere ku JAT. Kuba JAT ya poliisi. Sooka oyogere ku DPC we Wandegeya. Mwamulaba mu Katambi. DPC wawa eyalabika ng'akuba omuvubuka omuto ekikonde eky'amaanyi mu lubuto. Mwagenda ne mugoberera okulaba omuvubuka oyo oba yafa oba mulamu, kuba yamukuba wano ku kibumba bubi nnyo. DPC wawa mwenna mwamulaba. Sooka oyogere kwabo abalina okukuuma amateeka ng'ate be bamenya amaki amateeka. DPC Wandegeya, JAT. Kakati naffe tetulina kye tusigaza, twekolamu naffe akagaali akatonotono ne tugamba munaye katwerwaneko ku bantu bano. Tetulina kyaki kyakukola, ne twetaasataasaako ne tutaasaako gye tukoze eki. Bwe mujja okutuyoola waliwo zino zigundi ze muleeta zi drone, wewabawo eggaali bwe tuba 10 netwalako 3, omusanvu kuba gukoze eki. Eggaali yakwerwanako. Naye mutereze JAT kuba abapoliisi, mutereze ba DPC n'abalala Uganda ebeemu emiki. Kubanga ebintu bye mulaba olwaleero bwe tutegendereza tuddayo wa emabega. Ezo gundi ze mulaba zi drone si mpya. Drone ezo ku mulembe gwa Amini ze bayita mukadde wange Lubega ozimanyi, ze bayitanga UVS Kadenge. Abantu abatwaliranga muki mu Butu nimbye, abatwaliranga muki ekyennaku ate era kyemulina okutereza ennyo Muzeeyi Pule nti ebintu ebyo nga mmaliriza bye mulina okutereza mu bwangu. Ebintu ebyo olaba nga bitandise nga bwe mubiraba nga bwe mukola ki, mumanya gavumenti ennaku yazaayo zikoze eki, zisemberedde, zituuse ku musiraamu kyayita kulu nafs zaikareti mauti. Nti no gavumenti eyo malayika mauti eneete gikola ki ogikyalira. So tusaba Mukama nga mauti akyalidde gavumenti eno agikyalire bulungi, tuleme kuddayo gye twabulayi. N'olwekyo webitereeza oba oli awo Allah anaabongerako ennaku. Bwe mutabitereeza mauti akola ki? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Embuulire tefa yonna. Kaakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira era n'abasajja bamaze okubeera nga babiwulira. Kaakati nno nga bwe nnakunnyonnyodde, nziramu okubeera nga nkweyanjuya nti nze AK Master era nkwaniriza nnyo butereevu ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa AK TV Media Uganda. Nange AK Master emabega w'omuzindalo. Abatambula naffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatuyambako mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wabula mikwano gyange nziramu okubeera nga mbajjukiza nti mukadde wange eyanvaako ng'ennaku z'omwezi ampuliriza zaali 3 omwezi ogwaggwa. Kaakati nno edduwa y'omukadde oyo Hajati tugenda kugibeeramu ng'ennaku z'omwezi 11
olungo naweze ennaku 40 ng'atuvudde ku maaso. Era kakati mwenna mikwano gyange abansuubiza okubeera nga munkwatyako ku ddwa ya mukadde wange ew'okuyita mumanyiwo obutereevu nnyo, naye nkugambye nti ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini ye ddwa ya mukadde waffe kakati egenda kubeera nga esomebwa ey'ennaku 40 yatuva ku maaso. Anaagala okutukwatirako mwenna ampuliriza ennamba yaffe ebeerayo eri ku vidiyo zaffe enkadde, era bannaffe abagiina mugiina emirundi mingi muzze nga mugiraba. Era n'oba tosobodde osobola ogenda mu komenti noga nti ya anze wendi oba agezaako okunnoonya kakati ampuliriza, oba si kyekyo bwe munaamusabye ennamba tujja kuddamu tugikomyewo wano musobole okubeera nga mugiraba gye munaasobola okubeera nga oba oliawo mutukwatyako abaana babasobodde okutukwatyako ku lumbe olwa mukadde waffe Hajati eyatugendako omwezi guno gwennyini eyafa ekirwadde ekya kansa oba muyite kookolo oluvannyuma lw'okubeera nga yakulungula omwaka mulamba wali emulago mu ddwaliro naye nga bemanya bya Uganda ng'eddagala ttono nnyo era obuyambi yafuna butono ddala mpaka Mungu lwe yamujjulula. Kati wulira Sekretari General waffe David Lewis Rubongoya yakakasizza mu bigambo bye naga nti abantu bangi bazze boogera naddala abantu abo abatajjibwako hadithi abali mu NUP naye nga kati essaawa zino tebakyagibwako hadithi bazze boogera nga basamwasamwa n'ebigambo nga baŋŋamba mbonzeyo neesimba eri mu lw'enzuluulu lwaki neesimba mu Buganda kaakati nze wano mu Buganda mmazeyo emyaka egikwata 20 tewali kye simanyi ekiyamba ensi yange bwe mba nga nsazeewo okubeera nga nyamba nsi yange ndi waddembe nnyo okubeera nga neesimbawo mu kifo kyonna kyonna kye njagala. Wamma director ku ABC ebigambo bibino omusajja abasajja bamufuukidde akayinja mu ngato bamugamba mbu teyeesimbawo mu Buganda mbu si Muganda kyokka nga ffe ku NUP tetusosola muntu yenna oba ddiini oba sekisi oba ggwanga wonna wooli twagala Uganda yawamu era ng'egenda maaso oba weesimbyewa tekiriiko buzibu yadde n'akamu n'akatono oli waddembe okwesimba woosobodde kasoba nga wookutte okyusa Uganda okutwala mu nsi yaffe gye twagala ensubise. Sooka oliye David Lewis Rubongoya Sekretari General waffe ebigambo yogedde ku nsonga eno. N'ensonga mwebale nnyo mwenna abatulaba eyo yonna gye muli mbabuuzizaako mu linnya lya Katonda mbabuuzizaamu abasiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukulike idi mwebale nnyo kusiiba abantu baffe mwenna abantu basaabasajja kabaka yonna gye muwangaalira tubabuuzizaako nnyo mwebale nnyo okubeera ku programu. Wewa nsanyusa okulaba era ndowooza nga twakatandika njagala kusooka kumanya embeera Nalukola ali atya? Nalukola gyali mulungi mulamu amukubba emigo ne bakola ki naye akyali mulamu. Manyi buli kifo buli muntu kadagala kuwa Nuupu asooka mubuuza ye Nalukola ali atya? Nabyo olunaku lwajjo nga muli ne Katikkiro era mu mbeera y'emu Nalukola n'afuna omukisa n'ayogerako eri Katikkiro naye ng'essanyu libatta. Kirungo ki Nalukola kyaleese bwa kyagasse ku NUP? Ekisookera ddala ndowooza nga bw'omanyi bwe bagamba nti the bigger the battle the sweeter the victory. Yes. Oba oli awo abantu bamwesunga nnyo olw'ebyo bye yayitamu okusobola okufuuka member wa parliament. So abantu baffe bali very excited bamulaba kubanga kye yayitamu lwali lusozi lunene nnyo naye Katonda n'atusaasira ne tulusomoka. Kakati n'ekirala ye ng'omuntu personal qualities. Yes. Omulaba engeri gy'ayogera omusajja wattu ayogeza ddembe naye ensonga ng'azijjayo bulungi. Abantu abamu bamwagala nnyo olw'ekyo naye okuba nti ne byayogera by'amagezi era owulidde speech ye byayogedde mu maaso g'Oweekitiibwa Katikkiro ng'ebigambo bya ddala. Wewa Kanso Nalukola munywanyi waffe naffe wano wali chambers ze ziri wano ku Masengere era bwetuwulira ku Nalukola tuwulira ddala muntu waffe olw'ensonga eyo. Olunaku lw'eggulo mwabadde wamu ng'ekibiina ne mujja okugula emijoozi era ntwala omukisa guno nga ku telefaina n'okwebaza olw'okukola enteekateeka eno era mu bubaka obwayogeddwa Katikkiro wa Buganda alina ensonga z'ennyini agamba nti wabaayo ensonga eyo nga zigenda maaso n'okubataataaganya mujje twogere. Manyi obaddewo bigambo bingi ebyogerwa nti waliwo abantu abeerimbikwa okubeera aba NUP ne basekeeterera obwakabaka ne basekeeterera Katikkiro oluusi n'abiraba naye ebintu ebyo ng'oluusi tebimu yeewuunya lwaki bigenda maaso n'okuba nti bituukirira. Ndowooza oluvannyuma lwa speech eno nammwe okumusisinkana wagenda kubaawo enkyukakyuka oba n'eddoboozi mugenda kulikangula eri abo ababikola okubavumaganya. Kituufu ekyo ekisooka tubadde nga tukyogerako buli kiseera nti ffe tetulina buzibu bwonna ate tetulaba bufuna
kubanga ekisooka president waffe omukulembeze waffe mu banda ba kabaka owakabi president waffe sebo yayimba akayimba komanyi obulungi nyimbira kabaka wange era nebbanga lyonna omulabye nga wanamulonda ekitiibwa n'obukulembeze bwaffe bonna buweera ddala Ssaabasajja kabaka ekitiibwa n'obwakabaka bwa Buganda. So tetusobola kubeera n'ensonga yonna wakati waffe n'obwakabaka newankubadde nga bw'oyogedde oba oli awo waliwo abantu abamu ababeera boogera ebigambo bwe bityo ne bwe bityo, naye n'obubaka bwa Katikkiro tubwaniriza nnyo era netumwebaza okulaba neera ng'atugulidde olugi n'agamba ensonga yonna n'abeerawo mujje, era naffe tumuwa obweyamo nti ensonga yonna bwe n'abeerawo tugenda kujjanga tuogere. Weewaawo mwaguze emijoozi era batuwadde ne map, waliwo eya kilomita 21, waliwo kilomita 10 ne kilomita 5. Ndowooza gwe oli wa 5 z'osobola. Sebo ngenda kweyongerako awo kandabe nimukukajjuza ndabe bwekigenda okutambula. Weewaawo omulabi wa telefayini yaffe nga bwe kutegeezezza nti tuli ne secretary general w'ekibiina kya NUP. Ensonga nyingi ezigenda maaso mu NUP oba oli abantu zebagala okugenda maaso n'okumanyako. Atugenza okujja mu kaluka Nalukoola waliwo ensonga 2 ezaali enkulu. Waliwo okusalawo kwa kooti ejulirwamu bwe baali banyonyola ku kakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira era nkakasa bulungi nnyo nti obitegedde. Kakati nno njagala owulire ebigambo bino mukwano gwange. TV eya NBS okukyaza President Kyagulanyi Ssentamu kyagiwanise ebitundu 90 ku buli 100 era ogenda kakkana ng'essaawa ezo mwami Kyagulanyi wabeeredde ku TV. Tewaliwo TV ndala yonna mu Uganda yabadde etegeddwa yabadde erabibwa kwenkana NBS, era nga NBS eno kiraga nti ebadde emaze okubeera nga egwa ng'ekkiridde wansi nga n'abantu baagikyawa olw'okubanga eno yali yasibira ekikokolo President Kyagulanyi Ssentamu, olw'okubanga ono ajjako n'akuba bakama baabwe bonna naye yassa ebyama byonna. Jjukira nti ono A agiyita A ne B agiyita B. Kaakati nno okumukyaza kwe kwaviiddeko abasajja nga bampuuga bano bambwatekamwe ab'entebe okuzingira emikira mu magulu ne bafundikira nga balinga buli obubwa bwe bayimbako obwekaabuwoko. Era bano baavudde nga baga nti sipiiki interview wabula nga bano kyamaze dde okubeera nga kibatuulamu nga tebalina kye bazza. Era twaliddeko n'abamu abagamba era oyo bamukyaza ku TV eyogera Luganda, lwaki bamulese ku programu eyogera Luzungu. Njabba akatambi ako njabbawa ne programu n'obutambi obw'enjawulo nga President afuweeta Oluzungu tolina w'omuleeta watasobola kubeera nga ayogerera ne bannayuganda n'acommunicate. Nga kakati nno NBS ng'emaze okukyaza omukulembeze bwete ne BBS. Jjukira nti nayo yali yagaana okuddamu okukyaza NUP kebe CBS yagaana okuddamu okukyaza President. Wabula era na bano okuseeseetuka kubadde kugenda kulabikawo ng'emikutu gino tegikyalabwa abantu nga bwe gyalabwanga edda, tegikyawulirizibwa abantu nga bwe gyawulirizibwanga edda, wadde nga CBS mu radio yesinga okuwulirizibwa kyokka ng'ate era abantu abagiwulirizanga wadde yekyasinze era beesalako. Kati bano batandise olukwe n'okubeera nga bakola olukwesikwesi okuddamu mbu bateeketeeke nabo mbu bakyaze President TV zaabwe ne radio zikomewo mu bantu kubanga abantu babadde bazikyawa. Era bano aba BBS basoose kukyaza Secretary General waffe David Lewis Rubongoya olunaku olwaleero. Kakati ono yabaddeko ku TV yaabwe eya BBS. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso bano bonna baali babasibira ekikokolo. Kati njagala osooka owulire ebigambo bino ampuliriza. Bwe tuva mu bigambo bino ng'otwali mu statistics nga bwe ziyimiridde eza NBS President nga kwali biki byabaddewo era lwaki byabadde bwe biti byonna ebigambo osobola okubeera ng'obitegera. Wabula kankujja eno ewa Falono owulire ebigambo yogera nayo bikulu ddala. Bobi Wine buli we yajjanga mu nkuuka ng'atensoni eva kubalinga eddaku ono era abaana bajjanga bakutte ebipande awo. So waliwo a lot of problems. Naye ensonga eyasingira ddala obbawukanya yali yalumbuye. Bobi Wine yatimba lumbuye nga bamukutte. Era omu ku baminisita Menga awo yavaayo n'agamba yakolako tweet n'agamba we have been telling people that the people who are abusing us are in NUP. Now it's all over the horizon. Nze nali mu NUP ebiseera ebyo naye nga kolodiwo weki weeri. Kati bingi there was a little bit of betrayal from both sides. Everybody was capitalizing on each other.
atenga bona audience zebalina zezimu because it's a central region era akalulu akagwa kalagira ddala nti Bobi Wine amanyi ge galiwa. And if your power base is Buganda, you cannot work without Buganda, the institution. Chitege. Naye amidst all that, the Mengo yafuna yabamu wagira. Yes. Yafuna yoko abamu wagira era ne kyongera okunyiza Katikkiro. Because he was like antagonizing the Mengo systems. Era abamu tebyabagwera bulungi awo. Nabyabufuzi abamu ne babagobawo nga tebakyabakyaza. Ne tulabako Patuliko nga tugamba ebyogendo bibuze Mayiga bamubuza lwaki. No, ne Medinsereko. Mwe byogendo bikole ki? Bibuze Mayiga. Ne kikulagira ddala the deeper of what we are explaining. Why could Medinsereko refer people to the Katikkiro? People to the Katikkiro. Why Bobi Wine is not being invited to Chi? So it was an order from above. Yes, and then the Mpuga saga happened. Mpuga was given a lot of airtime in the war. Okujaye byame bikubachi? Nope. So I think a lot happened, but as a lot happened, you know, we don't have permanent friends and enemies in politics. Chitegera. Right now bayinza okuba baddawo obanga bikyalinga we byakola ki bwe byali kintu nga kyali kiwamu bintu byali bingi awakana gundi awakana Museveni awakana mchana Museveni awakana Museveni awakana batudde munange mpaka kungu yabadayita kungu yabadabuza Bobi Wine yabadayita jukira NBS ina room yayo omubeera boss wajja Museveni wajja watuula ne kinikalisa mwatuula office eri mukozi ndakkirizibwa jingira awali badeko mu NBS mumanyi olujoro lwa bulu Museveni lwabeeramu yekka ne kinikalisa bane mchala Museveni oba muhozi tokkirizibwa na muntu yenna kwesala kusalimbirawo kati kungula bamaziyo gamuluma amaziyo galumya kungu nga toilet zijjudde zirimu abantu bangi nnyo basandwa liyani bali mu kuwaluka abantu bena bali mu kupama toilet zigenda nezijjula ku next media no bantu ina wogenda simanyi bamakona kati kungu amaziyo gamulumya n'agamba jukira musajja watu asiba alya mukatunkuma asiba alya miwogo ennaku yamuluma ddako NBS asasula emitwalo 5 agala bujjo okuchaza ba Bobi Wine tebamukkiriza bamuwa buno mupiwa asiba abuuza ebibuuzo nga musajja atwagenda okweta asobola okubeera nga agenda ayitako emmanju kungu ayita emmanju ng'agenda sayo bw'atyo oluba awulira mukyala Museveni boogere Museveni bayomba kinikalisa baawe bayomba nagamba tebatuga bosi wanyu kinikalisa kungu nga sayo okutu Museveni ng'agamba what should we do, the TV is dead. Kati kungu olwokuba nti naye bambi abadde ne contract yesemba n'akonkona by accident bodyguard yabadde mu lugina gamba someone is listening to the secret naggulawo bwati bwe yaguddewo bwati oluggi n'agamba suspect ne bakwata kungu ne bamuyingiza mu meeting ne bagamba why are you spying on us n'abagamba I couldn't help myself but listen mpulidde munoonye ekiyinza okutunda TV bannange mmanyi this is my last contract don't shoot me olwo Museveni abadde amanyi kungu abadde ebiwama abitwala ne bamugamba what is your problem, why are you spying on your bosses n'abagamba I couldn't help listening naye I have the solution kinikalisa natunulira ati kungu n'agamba mwempala enywera miguwa n'abagamba mbawulidde n'ekiyinza okuzza TV eno obujja it is Bobi Wine mumpe mu justice session yemu viewership zijja kwambuka kinikalisa n'agamba tekisoboka Museveni n'agamba tekisoboka that is that ngeba muyita kungu n'agamba temumpa ssente bwe si kuba viewership emitwalo 9 in 1 second nga Bobi Wine kwali ku TV ze omusala gwenkoledde guno omwezi temumpa ulirizi bwe si kuba views emitwalo 9 in 1 hour ku Bobi Wine ne tumenya record ya TV zonna temumpa salary yange yoguno omwaka gwenkoledde kinikalisa n'atunulira ati Museveni n'atunulira ati Janet kinikalisa n'atunulira ati Museveni n'atunulira ati Janet
Jena chane ngejako jakuberanga ayambala nnyo obugalo bini nakola bwati nagamba let us give this rough a benefit of a doubt. Come 7 Mshera 7 nagamba what if this rough is right? Let us invite Bobby Wine and give him one session. Tulaboba viewership zina ayambuka. Kungu bamugamba tula one. Bobby Wine wetumukuwa ogenda buuza bibuuzo ki. Kokungo as you well know, as you also know. Nandi akadde mubuuza ebibuuzo ebyenjaga abantu bebagala mubuuzi. Najja kubiddamu ate abeerenga asukulumye ku TV. So that means bwe mulina okumpa ebibuuzo.